Musisi awo ebulindo kiringa mailo 4 okuva wano era twayise eno monda mu bukubo bwaffe netutuuka ewa Kanso Musisi. Yatwaniriza bulungi, twavudde wano saawa 9. Omukolo gwabadde gwakabanga katono, gwabadde mu nnyumba ye mu gate mu kikomera kye monda mu gate, gwabadde private era ku saawa 11 twabadde tumaze ne tusimbula tuveeyo, naye tuba twakavaayo nga tutambudde kakabanga katono nnyo mu kakubo akakali lonely, akakubo akeesudde amakubo amalala. Twagenza okusanga nga poliisi yagadde dda eri gye tulaga mu maaso, naye nga tebakomyeko nga badduka bajja eno gye tuli nga bwe batusindirira tiyagasi n'amasasi nga gavuga nga bagakuba mu bbanga. Awo kwe kulaba nga bakuba abadduse empola be batasobodde kudduka mangu nga babakuba abagudde wansi n'ensembera, naye kubanga driver wange amanyi eneeyisa y'abo abaami, olwasembedde bwe tuti n'ayambusa endabirwamu z'emmotoka, naye ruufu y'emmotoka yabadde sinzigale. So omusirikale omu n'ajja n'ayimirira ku mmotoka yaffe n'afuuwa pepper spray munda, twadde tetusobola kusigala mu mmotoka era nenva mu mmotoka okusooka okwewonya pepper spray oyo, n'ekyokubiri okubabuuza lwaki bakola ebintu bye bakola. Mbana akafuluma omwami omu DPC waawo Ekira, DPC w'Ekira omwami gwe bayita Kuzaara Robert n'alagira n'agamba shoot him, oyo mukuba amasasi. Kyomukisa mulungi nti waliwo abazira kisa abamukutte ku kamera nga wa order eyo okwetolola nga omwami ono atusemberedde. Omwami ono bamuyita Twesige, najjayo pistol, naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutunuzaamu, era nempogana ne mugamba oli ku kamera, Kikole naye oli ku kamera, nazayo pistol ye neyetola emmotoka yaffe n'akwata akakebe katiya gasi n'akatukasukira akakebe ako ne kantulikira ku kugulu. Neebaza Katonda nti nkyalina okugulu okwo kiringa ekyamagero, kubanga akakebe ke kamu mujjukira mu presidential campaign ya 2021 era bakankasukira naye ne kampitako ne katuukira ku mukyala gwe bayita Zubeda ne kamukuba ne kamukutulako okugulu. Akakebe ke kamu bakakasuka mu ruumu y'abayizi mu Lumumba Hall Makerere nga waliwo okwekalakasa kw'abayizi. Muganda waffe gwe bayita Richard Sebuganda ne kamukuba ne kamukutulako omukono era agubalaze, nsabye addemu agubalage ne mu Luganda. Kamukutulako engalo keeko. Akakebe ke kamu bakankasukira nga tuli e Kayunga ne kampitako ne kagwa okumpi ne Dan Magic bwe katulika kakuba Dan Magic ne kamwasa omwana ne kamukulamu n'amannyo. Yiba akamulongoosa emirundi egiwera okugezaako okutereeza olubalwe nga ne bwe twogerera kati Dan Magic abazira kisa bamuyita bamutwala e Bungereza era ali Bungereza bali kumutetenkanya olubaluddewo nga bwe lwali n'amannyo bagazzeemu nga bwe kyali. Fragment bwa samukane bukuba n'omwami eyali akulya poliisi abaali bankuma mu campaign gwe bayita Afande Kato. Ye tetuddangamu muwuliza, tetumanyi oba akyalina mulamu oba ekisinga obi kyamutuukako. So bwe tugamba nti kyabadde kisa kya Katonda okumalako, tukyebaliza Katonda. Ekyennaku nti mu bantu abatulumbye ngera bwomanyi Museveni akozesa abamenyi b'amateeka okumukolera ebikolobero ate ne batabonerezebwa. Omwami ono bamuyita Shadraka, amannya ge amalala tusaba abannansi abali eyo namwe mutuyambe mumulabise amannya ge mugatufunire era mugategeyo ku social media. Ese manye nti wakabi nnyo munnange, kubanga ono omwami tukimanyi nti omu ku baali mu operation Wembule abaatemulanga abantu n'obbabako ebintu byabwe
omwami ono tumuyina information nti bamusibanako olw'okukwata omwana ne bwe yava mu kkomera kati ennaku zino yeefuula mulokole, infact yeefuula pasita, ayina ne kyaki awo emanyangwa gy'alindiramu abantu, naye yono y'omu ku babadde bazze okuntemula. Abatemu abalala era abaziba emisango bwe muli omwami ono gwe bayita Isa. Omwami ono Isa tetumanyi linnya lye eddala, tetunafuna na kifaananyi kye kirikiriya. Bino ebifaananyi twabifunye ku Lwakubiri kuba naye yabadde ku operation eyo ey'okutulumba ku Lwokubiri. Omwami ono gwe bayita Isa, abantu bangi abasibiddwa ku CMI bavuddeyo ne batugamba nti omwami ono abakolako ebikolwa eby'ensonyi, abakyala n'abaami. Omwami ono asiyaga abaana abalenzi nga babatutte ku CMI. Omwami ono akwata abakazi nga babasibidde ku CMI. Naye nga bwe mbagambye nti Museveni ayagala nnyo okozesa abaziba emisango okumukolera ebikolobero bye ng'era bwe bakolanga mu Buyeekera. Kyanaku nti basiru nnyo, tebamanya nti oluvannyuma lwa byonna abajja bayisanga bwe yayisa Sobbi, naye yabakozesa ebikolobero bye lwabeera abeetaaze. Kale nno basebo ne bannyabo, ebyo byabadde bwe bityo. Kyanaku nnyo nti omwogezi wa poliisi bwe yavuddeyo yagambye nti naseeredde buseerezi n'engwa. Ye statement ya poliisi eyasoose. Naye nebaza bannansi kubanga tumaze ebbanga nga tubasaba nti bannange mukozese kamera zammwe ng'ekyokulwanyisa. Era tubebaza kuba ebintu ebisinga si ffe twabikutte kuba balaba buli alina kamera bamulumba, naye bannansi abalala ababaddewo be bakutte ebintu ebisinga bimulaba ku social media. Tubebaza yonna gye muli era tubasaba temulekerawo basebo ne bannyabo. Twongera obbakubira omulanga mukwate buli bikolobero ebiba bigenda mu maaso mubiwanikeyo ku social media. Twandibadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi nti tetwabadde na musango, twabadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi nti twabadde tetukola bikyamu, kubanga poliisi yavuddeyo negamba twabadde tukola procession, nti twabadde tukola omuggundu, nti twabadde n'abantu bangi, naye nga gye batuteeze gye batulumbye tewabadde n'abantu, era nga tukakasa nti batulumbye tukolako obulabe ewatali bantu. Omwami oyo Lusoke omwogezi wa poliisi yajjayo ebifaananyi ebimu ebya poliisi kamera ezabadde zikwata mu kitundu ekirala, naye poliisi kamera ezo ne gye twabadde tuva zabadde zitunuddeyo, era kakasa footage eyo bamuyina, ebifaananyi ebyo babirina, naye tebasobola bitulaga kubanga ebifaananyi ebyo nabyo bibalumika. Kwegamba bo baatendekebwa kulimba. Mwami Lusoke kati avuganya n'enanga ani asinga munne okulimba. Bo balinga abaatendekebwa okulimba. Bakola statement, amazima bwe gavaayo ne bagijjayo ne bagikyusa ate ne bakola endala. So njagala nnyo okwebaza abo abakozesa kamera zaabwe. Vidiyo ezo zikyayongera okuvaayo. Mbasaba buli alina vidiyo gye yakapchalinze oba anaabeera ne vidiyo yonna yonna nga abalina okuba abakomi b'eddembe ate nga bamalako abantu eddembe, tusaba vidiyo eyo mugiteekeyo ensi yonna yonna egirabe. Maze obbasaba era nyongera obbasaba mugende mu maaso nga mukozesa kamera zammwe, kubanga mujjukira baganda bange olunaku lwe batta munnaffe Rita Nabukenya bamuttira mu maaso ga kamera za poliisi, naye mujjukira enanga yavaayo n'agamba we battidde Rita kamera zabadde tezikola bulungi. Mujjukira ye yali enkola oluvannyuma lw'okutemula Ziggy Wine, ye yali enkola oluvannyuma lw'okutemula Dani Kyeyune. Frank Senteza bwe bamutemula era ye yali enkola, bagamba nti tebafunye ebifaananyi ebyo, era obujulizi obutono nnyo bwava ku kamera ez'abantu baffe abali eyo bannayuganda. So tubasaba temulekerawo kukozesa kamera ezo basebo ne bannyabo.